eyo gyolengera police barracks abo bonna baana babasibe lengera abaana babasirikale abaana babasirikale kuba eyo barracks oyo gwe bayita Kibanda owaddala kakati ndoza badde atuuka mu nkulu ngayo bagiyita kira kuba eri mu liva eri kaindi side z'ekamocha biki endala liva naggulu eri waggulu nokkira then endala ligedde fumita eri ngadda side zeyo lugogo bypass biki side zeyo ndoza ye nkulu ng'okusinza ku kyendaba kakati avudde emmotoka nga bawagizi babaganye wabula mu video muno nina n'owa police abalumbye be babasibidde abalumbye eyo gye babasibidde nga babaganye osembera abalumbye eyo ayogedde era n'avumira ebikolwa by'abakulu bano abakuba abantu abalemesa bubwendo kubanga atambula era poliisi bambi ne yeenenya nnyina ne electoral commission nabo bafulumiza ekiwandiiko nabo nga beenenya ebyaddala teekawo mu comment section gwe okalaba kagenda kubeera free and fair ensonga abantu bagamba bonna nti kyebaagala abapoliisi ate kwesa n'aba electoral commission abakulu abategesi bo bagamba nti baagala free and fair election kakati nga tadde mu courts lwa nsonga kati nabo mbakuletedde nabo bagamba era bagamba nti abantu abakoze ebikolwa bino bagenda kunoonyerezebwako era n'ensonga eno bagenda kuyongera okugittaanya balabe nga ate wabirawo akalu buli omu kayagala kati kankwe Bobi Wine wabadde atukendakawa tuyagala totogera wenkodde video eno nga atandise abawagizi babadde babasibidde wala n'avaayo n'agamba kasooke mbatukeko abalumbye be babasibidde abalumbye eyo gye babasibidde nga babaganye osembera abalumbye eyo azze ababuuzeeko anti babasibidde wala bano babadde babasibidde eno azze ababuuzeeko abantu be bamukweka tebaagala bantu bamulabe Kiwandiiko ekyo electoral commission evumiridde ebyaliwo eggulu ku candidate Kyagulanyi Robert Sentamu ekiwandiiko Justice Simon Byabakama akulira EC akyataddeko mukono wabula ate mulimu bannayuganda be balimu kubanga beewunya bano basoose wano mu paragraph eyokubiri ne bagamba nti bejjusa bavumira ebyaliwo era bayise poliisi eyingire mu nsonga zino simanyi mu hierarchy oba kale mu order poliisi n'amagye ani ali waggulu wa munne era poliisi asobola okugira w'amagye anyway ensonga poliisi yo yebivunaanyizibwako so electoral commission nebanga egiyise nze nno bampita hanzi kakati abasajja bagamba nti nabo bejjusa era bagamba nti ebintu ebyaliwo tebyalabika bulungi era bagamba nti abantu abaali involved mu mbeera eya violence eri balina okubeera accounted for that kyetutamanyi oba kinaasoboka violence is inconsistent within commission's enduring cause and stakeholders at part and accordance with electoral laws to enable Ugandans have free and credible elections bino nno bya electoral commission kakati bingi nnyo naye njagala kusomeramu olwo byenjagala okubanga nkugira bagamba nti omuntu wabanga ali duly nominated yeetaaga okwekisasayizinga
amaanyi ge yeetaaga okwekisasayizinga obusobozi bwe asobola okuba nga anoonya bulungi akalu era electoral commission ne amateeka constitution emwa ago emwe beetu n'aba ng'akola ekyo bino no babijjukiza bakulu betulowooza nti bakola ki basomba bulungi amateeka bagamba nti oba babeerawo ekitakkanyizibwa ku trail emu abantu beetaaga kuba nga boogerezeganya batuule oba kale beetaaga okwogerezeganya bakkiriziganye ki ekitaganye maaso electoral commission paragraph edira eyokusatu edira ezisembayo kakati wano ne bagamba nti kati kano kenjagala weewunyemu bagamba nti buli muntu eyali mu mbeera eyo ajja kubeera accounted for era bagamba nti bali kukola investigations ebintu byali kamera kale tukiteekaawo naye kale ne bagenzako ne bagamba nti bayita balo enforcers okulaba nga ate bawa ebbeetu abantu basobola okuba nga baexercisinga constitution ebbeetu the candidate entered the Gulu district through Pabo Ungatira Road and arrived at Awat grounds, the officially designated venue, but he did not spend too much time there and proceeded to Kaicho, where he addressed a number of people. Thereafter, he proceeded to Gulu City through Chitugum Road, where he had a disagreement with our security teams regarding the campaign route, leading to a standoff. Reports of the altercation were received. There are videos circulating of caning of civilians during the event or during the encounter that have been observed. These actions are regrettable, undesirable, and unfortunate. Following the standoff, Honorable Kyagulanyi walked on foot along Gulu Kampala Highway towards the Central Business District, escorted by police and UPDF officers, together with his supporters, to Awere grounds, the approved venue for his rally. Finally, the rally proceeded. The police reiterates the call to all candidates and their supporters to exercise calm, avoid inflammatory statements, and cooperate with the security and other stakeholders to ensure peaceful campaign activities. At the same time, our security personnel are reminded to always exercise their powers within lawful and acceptable limits. Any actions found to be inconsistent with agreed standards of behavior will be investigated, and appropriate action should be taken against any officer found responsible. When communication and cooperation break down, we risk losing the peace and mutual respect that all of us deserve. We therefore appeal to all stakeholders to uphold dialogue, restraint, and peaceful engagement throughout the electoral process. Abalumbye be babasibidde abalumbye eyo gye babasibidde nga babaganye essembe abalumbye eyo azze ababuuzeeko anti babasibidde wala
abaana b'abasirikale bawaze ne wano balinawo essomero Police Children School Ntinda. Lengera abaana b'abasirikale, lengera abaana b'abasirikale. Bwe babanga abaana bammwe abato bategeera, lwaki mmwe temutegeera? Baana b'abasirikale. Uze kwetegereza batata bye bakola. Kama olengera kuvuga mu balance. Olengera kuvuga mu basirikale ez'Ubuingereza afunda. Zinyumba z'abasirikale. Mbera abokyatambulira ddala abaana ba mama abaana batata abona abatugoberera so mbera bwetyo buli mu kubanga etambula official mu maaso ge wensinzira isaba amanye a network eyetia isaba amanye a network esa ekifaananyi asofa isaba amanye a network n'ekifaananyi eyemerezeretya abalungi abakyatambula nesama bwe babanga abaana bammwe bategeera obwenkanidde wano mwe lwaki temutegeera? Mu kibi nga bulijjo lengera abaana